Yes, mukasi akatugera ko atolekere kyatuleso na kulwa nagamba VJ Junior the Incredible kaguje kawaji ya olwalero nasaze ngenda tandika okubanga mbawa updates ku filimu zemba ngenda okufulumya within the course of the week obezi bazigenda okufuluma enkeera ya nasaze ngenda kubanga nkikolanga so that in obengo ina list yo bubo kutekubo ogenda okufuna cinema ng'omanya filimu zogenda okufuna mu VJ Juniors Productions mungeremo obendala. So kati olunaku lwalero filimu ezigenda okufuluma zigenda kubeera filimu nga mukaaga feature movies ezigenda okufuluma era ngenda tandika breaking ampola mpola osobola okufuna stories zaazo so that oselectingemu zona oba osobodde okulaba naye nga ate ekimanyi zonna bwe naazogera yagalagana zonna ogenda kwagala okuziraba. Now kafilimu akasookera ddala ku list bakayita Salem's Lot. Kafilimu ka Salem's Lot kahora purely horror nenga tekasufu nnyo kamala. Plot yako eri nti waliwo ekyalo kye bali bayita Salem oba bali bakiyita Jerusalem oba Yerusalemu nenga bakisalako ne bakiyita Salem. Kakati waliwo omugagga yakwata kuba okuva e Bulaaya najja ku kyalo ekyo wabula n'aleetako keesi y'omufu ku kyalo ekyo. Keesi y'omufu kyonna ekyalimu kyafuka akabasa ku kyalo. Kasema kalimu old setting. Abantu b'okukyalo ku kyalo ekyo baali bantu bakkakkamu, baali bantu balungi, baali bantu bagonjebwa. Naye omugagga yakwata kuba okuva e Bulaaya n'aleeta keesi y'omufu ku kyalo. Ekyali mu keesi y'omufu ekyalo kyafuuka akabasa. Nkakasa mujja kanyumirwa. Kakino kasemba akalaba bakayita the Killer's Game. Killer's Game is all about action, purely action packed. Okuva katandise paka gye kagwera ka action packed. Kakwatagana ku nsi y'abatemu the assassins. Kati waliwo assassin omu eyali top yagenda n'afunamu obuzibu omutwe gwagenda ne guba nga gumuluma nga buli kaseera gumuluma n'akwata ekubo n'agenda eri omusawo. Bw'atuuka eri omusawo n'amugamba nti munnaye twakukebedde ng'olina ekirwadde ekitawona ate tekirina ddagala. So kati ku lwange kye nsobola okugamba mu bufunze weeteeketeeke mu bulamu bwo kubanga olabikwa ekinene olina emyezi 3 ku bulamu bw'ensi eno. Musawo tunaddayo ne yeeteekateeka n'alaba engeri gy'asobola okufunzaamu obulamu bwe ate kikwasa ennaku nti yagenda ate n'agwa ne mu mukwano. Naye kati aba atambuza ensonga ze okweteekerateekera ebbanga ly'asigaza mu bulamu bw'ensi eno, omusawo n'amukubira essimu n'amugamba nti munnaye bwe baali batwala samples zo ze twakolako test okusobola okugezaako otegeera ki ekyali kikusumbuwa baazirebolinga mu bukyamu ne bateekako erinnya ly'omuntu omukyamu. So results ze twakuwa tezaali zizo. Ekituufu kiri nti tolina buzibu, oli mulamu era tambuza obulamu bwo nga bw'oteekeddwa obutambuza. Naye muganda wange yali alina enteekateeka ze yali ateeseteese. Enteekateeka ze yali ateeseteese zaali zireeteramu n'abalabe abaali beetaaga okumunyiga. Kakati nga bwe nkugambye nti ka action kuba katandise paka gye kagwera nkakasa ogenda kukanyumirwa. Kasema akalala bakayita The Wasp. Now this is a psychological thriller. Kasema kano ngenda kukubiriza abakyala mwe bamusinga okukanoonya bakayita The Wasp. Kasema kano kakwatagana ku mwana w'obuwala eyina kyaliwe baali ba mukwano kuvira ddala nga bakyasoma. Naye ekyembi ne bagenda bafunamu obutakkaanya nga bakyasoma ne baawukana. Mu kwawukana ate ne baddamu ne basinkana mu bukulu. Waliwo ekyabagatta mu bukulu naye ate ekyabagatta nakyo tekyali kirungi. Kati waaliwo olutalo masekati gaabwe. Nkakasa kafirimu kano bw'onookalaba ng'oli mukyala togenda kuddamu era togenda sigala kyekimu. Ngenda kusaba okanoonye bakayita The Wasp. Now waliwo kafirimu akalala ku bufirimu obugenda okufuluma. Kafirimu akalala bakayita Miranda's Victim. Now Miranda's Victim purely it is called drama. Ko kagenda kubeera k'amateeka. Ate nga nabagamba ebiseera ebisinga nti bwe tuba tutudde ku firimu y'amateeka kikwetaagisa otuule okakane owulirize sinaki kijja kuyamba okusobola okugezaako okufunamu ekyokuyiga. Basically tubeera mu kusoma kye bayita amateeka. Now Miranda's Victim kasema kano kakwatagana ku president eyasetingibwa mu biseera ebikadde okubanga mu police procedures nga bagenda okukwata mu United States of America bateekeddwa okubanga basooka kusomera rights zo. Era ezo rights baziyita Miranda rights. Tuze tuwulira mu films ez'enjawulo mpozi ng'ogasseeko n'okuwulira nti poliisi mu America bwe begenda okukwata bateekeddwa okubanga bakusomera rights zo. Now rights ezo baziyita Miranda rights. Ezigamba nti olina olukusa okusigala ng'osiirise kyonna ky'oyogera kisobola okukosebwako mu kkooti y'amateeka. Olina olukusa
okufuna lawyer bw'oba tolina lawyer gavumenti esobola okufunira lawyer mpozi ng'ogasseko n'amalala nga bwe gakola ki nga bwe gagenda no now rights says oba ziyita Miranda rights kasema kano kakulaga incident eyatuukawo okutuuka okubanga basalawo ku procedure za police omuntu bateekeddwa okubanga bamusomera rights ze before nga tebannaba kumukwata so kasema kano ngenda kusaba otuule okawa obudde osobole ogezaako kalaba nkakasa ojja kufunamu ekyokuyiga now kasema akalala Christiano bakayita deliverance now kasema ka deliverance kahola ate nga kaba African Americans wabula nkubiriza abantu mu biti byonna mu bika byonna abaami abakyala musobole okulaba kasema kano ate nga basically ba single mothers njagala mulabe kasema kano omanyi ba single mothers bayitamu a lot of problems ebimu ku bizibu bye bayitamu bibeera psychological ebirala nga biri physical on the part of the psychological problems mubeeramu spiritual issues ezibasumbuwa mu ngeri emu oba endala ezibalemesa okugezaako okutambuza obulamu n'okutambuza embeera y'obulamu naye kasema kano bw'onookalaba kagenda kulaga how to overcome all of these kinds of problems oba ziri psychological oba ziri spiritual oba ziri physical kakulaga engeri gy'osobola okuovercominga these issues these problems noddamu n'otambuza obulamu bwo ate noddamu n'obeera wakabi mu ngeri emu oba endala so mbakubiriza Christiano kuliko kasema kayitibwa deliverance now kafilimu akalala Christiano bakayita See You on Venice kasema kano purely ka romantic drama ka love story okuba katandise paka gye kagwera kasema kano kakwatagana bami ku muvubuka ayina incident waliwo ebyatukawo in his life tebyali birungi ebyamuleetera okubanga obulamu bwe bambi psychologically breaking down yatuka ne incident eyagala okwetta wabula aba akutte kubo genda okwetta waliwo omwali yamulaba omwali oyo bwe yamulaba yafubanga bw'asobola ogezaako muyimiriza obutakola kikolwa kyakwetta kwejja mu bulamu bw'ensi eno naye bambi omwali yali so kind and calm era yajja mu bulamu bwe n'abeera ekintu ekyenjawulo n'amwerabiza n'ebiri ebyali byatuukawo mu biseera biri ebikadde ebyali bimusindikiriza okwagala okwetta ate ne bagenda bagwa mu mukwano naye ate mugwa mu mukwano ate ne wabaawo ebituukawo ebiteetaaga kunyumya mbutuufu ebyetaaga mugende mukalabe bulabi naye nga bwe nkugambye it's a romantic drama it's a love story and it is inspiring ojja kaagala ojja kanyumirwa na kulisi yaffe egenda ofuluma mu nnaku zino nkomekereza ne kasema akayitibwa The Forge kasema kano kapya ne mu sinema tekanatuuka kali religious kali so inspirational ate ku mulundi gwetugezeko kusaidia abasajja ndoza sigala nakwetaaga kawa details nyingi kayitibwa The Forge so lisi yaffe bwetyo bweri eya firimu ezigenda ofuluma mu nnaku zino before weekend kuliko sinema eyitibwa Salem's Lot kuliko The Killer's Game kuliko akayitibwa Worship kuliko akayitibwa Melinda's Victim kuliko akayitibwa See You on Venice The Reverence pozingo gaseko nakayitibwa The Forge so mbasaba listing nga bweri funa wogiwandiika osobola ogenda okubanga onoonya sinema ezo ziri mu VJ Juniors Productions VJ Juniors Productions Eva Chalemba Never Equad kakati nkomekereza mbagamba nti ku Lwomukaaga nga bwe mukimanyi tulina international break nene so kati twewaddeyo okusobola ogezaako kubanga tubabeesabeesa era tugenda kuba tukuba sinema kama mbaya ni mbaya so kati mbategeeza nti ku Lwomukaaga tugenda kuba tufulumya Lord of the Rings nga bwe nabasuubiza Lord of the Rings Rings of Power season ey'okubiri season yasooka twagiraba era twaginyonyoka mu VJ Juniors Productions bw'oba tewagiraba mu VJ Juniors Productions wallahi bitallahi watomera ekyo kyonkubulira mazima watomera so kati nkusaba ddayo girabe mu VJ Juniors Productions season yasooka kuba tugenda kuba tulilizinga season ey'okubiri ku Lwomukaaga so weekend gagenda kubeera masavu yaman bwesyo